Musumba omulabi waffe yatuweereza ekibuuzo ng'abuuza nti aba Seventh Day musomesa n'okuyigiriza ku buyonjo, naye njagala kumanya kituufu abaami aba Seventh Day babatayirira era bwe babanga era bwe mbanga siri mutayirire naye nenkyuka okufuuka omu ku bo nange baba bannakuntayirira. Okay. Kyokka nno kyewuunyisa mukyala yakibuuzizza. Muhindo Joyce. Joyce yebala okubuuza. Kubanga abuuliza alina gwakibuulizza. Ekituufu waliwo enkolagana n'enkwatagana wakati w'obwadivent n'obuyonjo. Kubanga tukkiriza nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda. Obuyonjo tebukoma bukomi kutukuuma nga tuli balamu nakututaasa endwadde ezandulumya emibiri gyaffe naye era butuyamba n'okubeera mu bantu nga beeyagala okutulinaana n'okubeera naffe. Ensonga ezo zimala okuba nti twetaaga okuba abayonjo. Ffe Abadivent tukkiriza nti emibiri gyaffe yeekaalu ya Katonda. Tulusomye nnyo sijja kuziddiŋŋana naye ayagala okusoma ayinza okusomayo mu Bakolinso ekisooka essula 3 olw'ekumi ne 17 oba Bakolinso ekisooka 6 olw'ekumi n'olwabiri oba Bakolinso ekisooka 10 olwasatu mu olumu. Tozi zonna essatu lwaba ayagadde okusoma. Obanga mulya obanga munywa obanga mukola ekintu kyonna mukikole olw'okuweesa Katonda ekiki ekitegeeza nti emibiri gyaffe okunaaba kitunduko bye tukola emibiri gyaffe ne gibeera nga giweesa Mukama ekitiibwa. Olw'ekyo tukiinaako mutawaana gwonna ate era ne Bayibuli etuyigiriza obbaluwa ya Yokaana ey'okubiri olunyiriri olw'okusatu 2 John 3 lugaa nti omwagala kusaba oba olulusome ebbaluwa ey'okusatu olunyiriri olw'okubiri 3 John 2. Omwagalwa nsaba obeerenga bulungi mu bigambo byonna era obeerenga n'obulamu ng'omwoyo gwo bwe gubeera obulungi. Olabye ekigambo ekyo kakati kitegeeza ki? Kitegeeza nti tulina okuba n'obulamu ng'Abadivent bwe tukkiriza nti obulamu bwaffe obw'omwoyo buteekwa okubeera obulamu n'emibiri gyaffe girina okuba emiramu. Olw'ekyo awo talina mutawaana era njagadde ekyo nkyogerekokko bantu bategere nti wali nsobi. Abadivent tukkiririza ddala mu buyonjo wabula okukomolwa si kyekintu kye tukkiririzaamu ng'ekireeta obuyonjo mu kuyigiriza kwaffe okw'ebyobulamu. Mu kuyigiriza kwaffe okw'ebyobulamu tulina ebintu 8 eza biva mu kigambo New Start nga tukkiriza nti ebyo kwe kwetolera obulamu bw'omuntu. Tukkiririza mu ndya ennungi, ne tukkiririza mu kukozesa emibiri gyaffe, ne tukkiriza mu kunywa amazzi amayonjo ate agamala, ne tukkiririza mu musana omusana guno n'ogutuwa obulamu, ne tukkiriza mu kwegendereza byonna bye tukola, tukkiririza mu mpewo ennungi ey'obulamu, tukkiriza mu kuwummula, ne tukkiriza ne mu kwesiga Katonda. Ffenna Abadivent tukkiriza ffe Abadivent tukkiriza nti okwesiga Katonda kye kimu ku kintu ekigaba obulamu. Era tukkiriza nti omuntu oyeesiga Katonda aba asobola okuwangaala n'aba n'obulamu obulungi butereevu. Kale ffe tetukkiririza mu bulamu bwa wano bwokka. Mu New Start tugamba nti tukkiriza mu bulamu obuli even beyond here. So trust in God tetuwa buwi bulamu buli physical bulungi naye ate tuwa n'obusukkakaawo nga Yesu bwe yagamba. Okukomola tekuliimu. Katonda bwe yali atonda omusajja yamuteekako ekikuta ekyo mu buzaaliranwa bwe. Tayinza kubanga yekimuteekako akyafuwale. Teriyo Katonda kye yatussaako nga yakituteekako kituleetera ebizibu. Mu buzaaliranwa ne mu butonde bw'omusajja ekikuta ekyo kirina okumubeerako. Yagamba nti byonna bwe yamala okubitonda n'alabanga birungi. Kaakati ekikuta ekyo kirina okumubeerako mu buzaaliranwa bwe. Era Katonda yakiteekako nga tekirina mutawaana era kirina omulimu gwakyo. Era omusajja yenna omuyonjo oba alina ekikuta oba takirina asigala muyonjo. Olw'ekyo okukomola tekulina bwe kwenihansinga buyonjo naye kusobola okuyambako omukyafu okuyonjowala. Oba ntegerekese bulungi. Okukomola tekwenihansinga buyonjo
naye kusobola okuyambako omukyafu okuyonjo wala oba omuntu alina emizeegye okwewala ebirwadde ebimu kuba kati omuntu alina mukyalawo omu ndegeregeze bulungi kakati ate zebayita advantages z'okukomolebwa simatokwatibwa STI sibeera tokwatibwa biki ebyo ebirwadde bisinga nnyo okukwata abantu abalina multiple partners yes be basinga nnyo okufuna ebyo ebirwadde abafumbo nga buli omu mwesigwa eri munne okujja ng'omu alina gy'abiwa wankudde nti oba alina agenzeko mu kabuyonjo eyo ne bijja naye emikisa gy'okuba n'ebirwadde ebyo ng'abafumbo bombi buli omu ali ne munne bokka emikisa giba gikendedde ebitundu 9 ku 10 kati olw'okuba nti bannaffe babeera n'abakyala nga bangiko ntegerekese bulungi beera n'ono n'abeera n'oli n'abeera n'oli n'abeera n'oli kati okusobola okwetaasataasa ebirwadde okukomola kunnyonnyolwanga ekintu eky'obulamu era ne kunnyonnyolwanga okuyamba ku buyonjo naye ng'ekyamazima abamukyafu gwe kiyamba n'omutambuze omuntu nga muyonjo nga si mutambuze etakwetaaga era singa Katonda yamanya nti ekikuta kikyafuwaza abaami nekibaleetera n'endwadde teyandikibataddeko kati no mubufunze kati kijjirawa mu picture kati mubufunze njaga nnyonnyole kisaffe abadiventi tetuzaga abantu baffe nti mugende mukomolebwe mubeere balamu never that's a lie that's a lie kuba kulimba nkubulidde kugasa baani naye tetuyinza okugamba kyekino nti okukomolebwa kuno kulinaanyizibwa ekibuuzo kyo kyabuuza kibadde ku buyonjo era katumunnyonnyodde nti ekituufu kiri nti obuyonjo tebulina connection na kukomolebwa okujja nga oli mukyafu obanga mutambuze yayinza okufunamu naye atali abeera muyonjo era talina musawo gwaziiza kubanga takomoleddwa era asobola okusigala nga muyonjo fule yadde nga takomoleddwa ekyo tekirina mutawaana gwonna tekirina mutawaana gwonna so tetukomola abadiventi tugaba abasajja nti mugende mukomolebwe abafuusa aba Seventh Day nedda era tetukikonsidalinga ng'emu ku nkola ez'okuyamba omuntu okuba omuyonjo nedda oba oli awo akibuuzizza yadde akireetedde mu perspective naye kati nga kirimu ekirungo ky'eddiini naye ate bayibuli nenzikiriza yes kati awo wenjagala okugenda tinaye newankubadde nga kiri bwe kityo naye ate ekigambo kino ekyokukomolebwa tekikoma bukomi kwogerwako mu buyonjo waliwo gye kitwalibwa ddala ne kifuuka eddiini oba ne kifuuka ekitundu ku nzikiriza naye abaffe bayibuli yogera kikukomolebwa abadiventi bo bakomola era baba bakomola lwaki baba tebakomola lwaki okukomolebwa kiragiro Katonda kye yawa Ibulayimu ng'amuwanga akabonero ak'endagaano gy'akoze naye bwe mukola endagaano buli ndagaano ebaamu obuwakatirwa bwe muteekamu obw'enjawulo ona nsasudde $3,000,000 nampa ettaka obugazi bwe buti alimpadde liri mu kitundu gundi oba abuzaayo ssente bwe ziti n'amannya ge kati bw'amaliriza okukola ebyo byonna wano wansi ne mulyoka muteekawo ekyenkumu eraga nteekako ekyenkumu oba omukono okuteekako omukono kwe kunyweza singa oleeta endagaano nga twagiragana ne Mori nga teyateekako omukono gwe endagaano teri binding kaakati Katonda bwe yakola endagaano ne Ibulayimu n'anyweza endagaano eyo n'akabonero akayitibwa okukomolebwa oyinza okusomayo omulabi waffe atugoberere bulungi nadde empandiise wano onnyi lwange mu kitabo kya Lubereberye sura ya 17 somakawo tulabe 10 mpaka 14 agamba atya agambye eno y'endagaano yange munaakwatanga erinze nammwe n'ezzadde lyo eririddawo buli musajja mummwe anaakomolwanga era anaakomolwa nga omubiri gw'ekikuta kyammwe era kunaabanga akabonero ak'endagaano erinze nammwe 12 anaamalanga ennaku 8 anaamalanga ennaku 8 anaakomolwanga mummwe buli musajja mu mirembe gyammwe gyonna anaazaalirwanga mu nnyumba
era n'oyo munnaggwanga yenna gw'anaabaguzanga n'ebintu atali wa ku zzadde lyammwe. Ne bw'okomaawo bigambo ebirala bingi naye njagadde kujjayo kigambo ne munnaggwanga nti okuyingira mu ndagaano okukomolebwa kuno kaali kabonero akanyweza endagaano. Era buli lwe baakomolanga ne banyweza endagaano Katonda gy'akoze ne Ibulayimu. Ndagaano ki? Katugende ku nnyiriri eza waggulu. Kati endagaano eyo gye yakola ne Ibulayimu, genda wano mu Lubereberye Sura 12 olabe endagaano eyo. Atyo 12 osome olwokusatu. Agamba atya? Nange n'abawanga omukisa abanaakusabiranga ggwe omukisa, n'oyo anaakukolimiranga n'amukolimiranga nze. Otyo ne mu ggwe ebika byonna eby'omu nsi mwe biriweebwa omukisa. Ne mu ggwe ebika byonna eby'oku nsi mwe biriweebwa omukisa. Awo Katonda ng'ayise Ibulayimu okumugamba va mu nsi yannyo ogende mu nsi gye ndikulaga, akola naye endagaano nti ezzadde abantu b'ensi yonna bagenda kufuuka baana bo, bagenda kufuuka nga gwabazaala, bagenda kufuuka bantu ba musaayi gwo, ensi yonna ngenda kugikugabira. Kati mu kunyweza endagaano eyo gy'ayogedde mu 12 wano nga tonna bakusoma nnyiriri ze wasomye, njagala oddeyo mu 17 kati osome endagaano. Wali mbadde nkusomera gy'eva. Ayise Ibulayimu anaavaamu ezza. Atugenze ku 17 olwokutaano kubanga ziri ze twasomye zitandikira ku 10 kati soma 17 olwokutaano. So tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulayimu. Tokyayitibwanga nate Ibulayimu. Naye erinnya lyo linaabanga tokyayitibwa linnya lyo Ibulaamu. Kandudde. Atyo. So tokyayitibwanga nate erinnya lyo Ibulaamu. Naye erinnya lyo linaabanga Ibulayimu kubanga nkufudde kitaawe w'amawanga amangi. Olw'omukaaga. Era ndikwaza nnyo. Otyo. Era ndikufuula amawanga ne bakabaka baliva mu ggwe. Otyo. Olw'omusanvu. Era ndinyweza endagaano yange nze naawe n'ezzadde lyo eririddawo okutuusa emirembe gyabwe gyonna okuba endagaano eteriddiba okuba Katonda eri ggwe n'eri ezzadde lyo eririddawo. Owulira ebigambo ebyo? Ebyo bisuubizo. Omanyi lwaki ebisuubizo ebyo bijja? Kubanga Ibulayimu talina mwana. Kale Katonda yamusuubiza dda. Wakati awo nno olaba wakati awo waliwo ebbanga ddene. Emyaka gitambudde nno. Ejagala okunukkiriza 20. Bukya Katonda amusuubiza. Naye ng'omusajja atalaba ku mwana. Kale tobola esolo y'e16. Esolo y'e16 yogera ku Salaayi ne Agali. Ng'ekulaga nti Ibulayimu essuubi limuweddemu. Era ayagadde Agali yabazaala. Katonda akomawo anyweza ekisuubizo kye. Batandise okweyiyiza kubanga ebya Katonda kirabika biremye. Kale Katonda kyava ajja n'addamu n'anyweza ebisuubizo bye bimu. Ate n'amugamba nti ggwe ne Salaayi ekisuubizo kyo mukigenda okutuukiririra. Era ekigenda okukakasa nti byendagaanye sigenda kubimenya. Ojja kufuuka kiteewa amawanga mangi. Okukomola. Kakati ekibuuzo kibuuza. Yafuuka ddi kiteewa amawanga amangi? Era ekisuubizo kino kyatuukirira ddi? Kubanga Ibulayimu bw'obala kati abantu abaava mu ye, kale katubale abakyaliwo. Abayisirayiri bababala. Right now Abayisirayiri balinga mu miliyoni 11 ez'abantu. Kati bw'ogamba nti Ibulayimu kiteewa amawanga mangi atuukiridde ku Bayisirayiri bokka. Omugatta abali munda n'ebweru kale bonna tebayinza kuweza bukadde 25. Kati so the question is, Ibulayimu tayinza kuba kiteewa amawanga mangi nga kiteewa Abayisirayiri bokka abali mu land of Palestine wali.
bw'agamba kiteewa amawanga mangi amawanga batagamazeeyo bw'agamba amawanga mangi ategeeza nti erisukka ku Isirayiri ogenda kubeera kitaayo w'Abaganda ofuke taata ow'Abakyukuyu ofuke taata ow'Abayisirayiri ofuke taata ow'Abacyayina omukisa gwe ngenda okuwa togumanyi bugazi bwagwo gugenda kusukka n'omwana ow'omuntu mbwezo guvuke mukisa gwa mawanga gonna era nywezezza kino nga nteekawo okukomola kaakati bwe yanyweza endagaano eyo ng'ateekawo okukomola kaakati bino byonna bye twogerako olwo ne biryoka bituukirira bitya Baggalatiya 3:27 paka 29 soma agamba atya kubanga mwenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo mwayambala Kristo 28 otyo tewali Muyudaaya newankubadde Omuyonaani tewali muddu newankubadde ow'eddembe tewali musajja newankubadde omukazi kubanga mwenna muli omu butereevu genda maaso otyo era mmwe bwe muli abakristo kale muli zadde lya Ibulayimu era muli basika olw'okusuubiza bwe kwali ng'okusuubiza bwe kwali kuli kwe tusomyeko kati Kristo Yesu yafuula Ibulayimu jjajja w'abakkiriza ebisuubizo bya Ibulayimu tebisobola kutuukirira okutuusa nga Yesu Kristo azze kati buli akkiriza Yesu Kristo abeera mu kukkiriza kwa Ibulayimu kubanga okukkiriza kwa Ibulayimu tekwatunulira bikolwa bye naye kwatunulira bwesige bw'alina mu Katonda ekigambo kiri nti Ibulayimu nakkiriza Katonda so si nti n'akola ebirungi so si nti n'agabayo ensolo ze n'aziwa abaavu so si mbu n'asiiba ennaku 10 Ibulayimu nakkiriza Kristo owulira ekigambo ekyo nakkiriza Kristo ne kumubalibwa okubeera obutuukirivu kati ekyo phrase eyo ngiraba phrase eyo fenna mwetuyita okubeera mu Ibulayimu kaakati fenna ekyo Katonda kye yasuubiza Ibulayimu olwaleero oba Baganda oba Banyolo oba Banyankole oba Banyarwanda buli omu gyali kasita akkiriza Yesu Kristo nga ne Ibulayimu bwe yakola abalirwa okubeera omutuukirivu nga ne Ibulayimu bwe yabalirwa kati bw'atyo Ibulayimu n'aba nga ffe ye yatusooka kati ffenna tuli mu bigere ebyo we are all his descendants by faith bigambo biwooma biwooma katusooka tuwumulemu katono nnyo mukwano gwaffe atulaba sooka ogendeko mu kuwumulamu naffe naye tukomawo n'ensonga ezo nga bwe tuzanjudde kulikayo